Nalimbuulirako wulira otya okuva lwe waze olowooza kiki kyennakuwadde nga tekiweze sembera wano mukwano tebatuulira oyagala kakado kalete kemba nkoleza bw'ontunuulira wa awakyamu bwe mbatereza songako busonzi kyoyagala nga nkuleetera naye nze kyosaba kyennaleeta kyosaba kyenneta oba kasupu k'obuuda naye nze kyosaba kyennaleeta kyosaba kyenneta oba kasupu k'obuuda kyosaba kyenneta kyosaba kyennaleeta kyosaba kyenneta oba kajani ngadeta kyosaba kyenneta. Yoyo omukyala omuzadde omukyala omuyimbi era tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tunyumya ku bulamu bwe wano mu program omuntu w'abantu. Becky, ku Sunday ewedde twakomekkereza tuli oba mu kwogerako n'abazadde n'abaana abawala nti beetaaga exposure beetaaga okuba nga kwagamba batagwamu bintu bino bugwe nga bukulu ng'akuze ng'oli mu kuŋŋamba nti gwe ogenda kutuuza omwana w'omuwala omugamba otya omwana wange amba kubanga omwana ono buli tubanga ndowooza babanga ababakuuma ennyo naye buli womukuuma ennyo omulemesa okumanya ekiri eri kati agenda okukituukamu aba ne excitement ate n'obutamanya kati abatamanyi bange ntera obbalaga ebintu ne examples bagamba mwewale nnyo okukwata ku soketi y'amasannyalaze gatta nenonya video amasannyalaze nga gassa omwana nembalaga bakaaba nokaaba bannange mukiraba kibi nnyo bwegakwatako kati newebalaba nga kwatako nga muntu mukulu tokwatako ngajja kutta kati nange omwana wange omuwala nja muwa examples omusajja bwakwatako bino byebiddirira nze nno we nagenda mu periods first time nali mbeera ne taata wange ekiseera ebyo taata wange yali yaŋŋamba omulenzi yenna waanakukwatako ojja kujja omusaayi tukola ensobi oyinza n'okufa kati we nagenda mu periods nali nga mu kisikisaawo nadde ewaka nga nkaaba ngugamba teri mulenzi yankutteko kyokka kuzikiriza kunkwatako mbadde bulungi nnyo naye ate kati omusaayi guvuddewa nenkaaba nenenyamulaza ndamukwogera tinang'aa kiki esimunyega naŋŋamba kiki nemugamba taata tewali yankutteko naye ate omusaayi gwazze sigenda kufa nga mmanyi ngenda kufa nampita naŋŋamba tegenda kufa ekyo omwana omuwala akituuka kwegamba me I was a friend with my dad naye nga bamama baffe bali protective nnyo batya tebasobola natunnyonnyola tasaa kunnyonnyola omusajja omulabe takugambye nti mwana wange omusajja oyo ayinza okukukwata bw'olaba akukutte wekola bwoti ne bwoti bw'olaba akukutteko kola nga akamugende tewali buzibu mukomawo saawa mmeka akanya kuyomba so abazadde bannange omwana omuwala omubuulira it doesn't matter oba oli wa ddiini kimwe temwogera fere twogera tuswala omubuulira neyewala ebintu ebisinga neyewala okufa neyewala okugwa mu buzibu neyewala ebintu bingi bweyogedde ate ndowooza n'ekirala oba abazadde obutesiga nnyo bantu kubanga ndaba ku myaka egyo omwana omuwala ovubuse maama ne bamugamba nti ono katumukolera oluyimba olw'obwereere n'oteebuuzaako naye bwereere kyenkolagana eno ekyo nali kirabye bwenti nti abantu amu bajja beerimbise mu kifaananyi ekirala naawe noosobera omuntu asobola okugamba nze nina omukyala nze ndi mufumbo nze nina bino wuno omukyala wange yogerako naye n'omwesiga kubanga era abaana tosobola kuuma baana forever naye ekikulu kya mwana wo kumunnyonnyola reality kubanga yagenda okufeesinga muyite mwana wange omwami yagenda kutwala wano naye bw'olaba kutte ku bisambi bona afuna olubuto ogenda kuba bwoti bona wagenda kulekawo ayina omukazi n'obulirira omwana amazima agakaawo kati otuuka mu kitundu ekyasooka wali otubuulidde sisitawo bakiyita kutanaka mu Luganda atanase maama akitegedde nti muzito naawe wayita ennaku naawe watanaka butanasi maama okutegeera nti oli muzito kwe kuzza balance oba vomiting mu luzungu nedda nze yalaba bibatu nakwata na wano
nambuuza omaze ebbanga ki nga tugenda mu periods nemugamba ndudde tebeezamu nga n'okumanya sirabamu bubi bwakyo so sindowoozamu singa mama yatugamba nti mwana wange bw'olaba oludde ogenda mu periods ng'omanyi walabako ku musajja kino bwe kiti kibaawo era nze nali sibitegeere nendyoka ndawo ogenda mu piiza mbuzi omaze ebbanga nti ndudde oluwali wakamala emyezi ng'emmeka? Emyezi ng'esatu ng'olubuto lukuze. Baali lukulidde ddala. Kati maama akitegeera ava awaka agenda mu kyaki olwo mumusigalidde ku ki? Twasigala ewaka ndowoozaamu oba bwali buto oba butamanya era tetwabifaako nnyo. Temwenenya nako nti muganda wange gwe kyabaawo kitya nze ekyange kyali bwe kiti twakola ensobi? Kuba kati nze nali nga womanyi enkululizibwa gye tukuzibwamu nga tosobola kwogera byama weekanga nga ne muganda wo tosobola mugamba kati buli omu yakusirikira byama nga mutandika kwetunulako olulwo olukuze olwange lukuze. Naye Donna oli sisita wange Donna yagenda n'atutenkanya obulamu mu kibuga eno yajja n'akola n'avaawo ewaka nga muzita ate. Yakola no yayisibwa bubi nnyo embeera yamunyiga nnyo omukono gwe guno yali atunda n'amata omukono guno aba asumagira ebyolubuto omukono nakuba mu matera gonna wano gwe gwayiruka yabonaabona nnyo kati nze nange ngenda owamwami gye yali abeera ewaka twabadde tukyajaawo obwavu biki neŋŋenda mbeera eyo nayo nenvaayo ng'ate bizibu nnyo. Kati ng'ogenze waka ewali already mukyala we? Nagenda ku studio we yali akolera naye mukyala we yajja era banajja ye yantaasa yajja n'akaaba amaziga n'aŋŋamba kuba naye yali nakawere n'aŋŋamba mwana wange nga mukyala mukulu bulungi yali muto kati nze olwo nali ndaba mukulu eyina emyaka 23 kati nkitegeera kati nti n'oli yali bebi n'aŋŋamba munaaye omusajja ono laba alikanze kati ate ggwe laba weefaanana n'aŋŋanze nina abaana abo 2 oyina omu n'aŋŋamba ogenda kwettira future biki ne tukaaba ne twesangula amaziga nga mufuuse bajja ab'emikwano ne tukaaba fembi emba nenzira ewaka ewa maama ng'embeera nzibwa ate maama ye nankwaniriza nga bwe wajja. Maama yatugoba nga bwe tudda n'akaaba kubanga abazadde abamu kasita omuntu afuna olubuto agamba genda obonebone n'ensi yo nedda bambi. Olwo omuzayi yali yabavaako ddi ate? Taata waffe yali yagenda mabegako yagenda nga nno tukyalinga mu siniya 2 abeesonyiwa kati ne mutandika kubeerawo ku bulamu bwa single mother. Oyo ye ne we bali wonna ebikolwa ebisinga ndaba nga maama amaanyi ago yassaamu mangi. Kati mubeerawo olubuto lukula otuuka ogenda ku antinento oba okulaba omusawo? Ogenda ku antinento nagenda nga nzijukira ebiseera ebyo yali 2017 tukogenda ku antinento oluyimba lw'abannya buno erafulumira olwarema omukyala singa si mukyala. Maama yali yangulira akasimu akatono k'amapensa atuwulizenga omukyala oyo bannaayo kati wali ovuddeyo olwo mukyalo okugenda ku antinento? Nali yeewaka naye nga yatugulira obusimu obutono yangulira akasimu akatono nze ow'olubuto mukubirenga mubuulirenga oba nina wala wendaze kati nasanga kakasimu ako nga ngenda nkaaba nteebereza nga ali lubuto nga nezirinyawo talina that line nga nezirinyawo tazina n'atambulawo kuba nze natambulanga okuva ewaka paka Mulago ku antinento kuva waka naye wala nga ntambuza kigere nga ngenda mpuliza oluyimba nkaaba natukanga mu ddwaliro abasawo nga banvuma naye buno obwana gwoli bwemeka nali kampi nnyo nga ninga owe12 ye buno obwana buzaala biki kalabe kati nga abakuvuma oluusi nagenda nga nyambadde obupale bujjeemu bulekaawo bakuwa kaleesi nga bakuwa kaleesi koba weesiba nga kolina okuddiramu nga nedda bw'ofuluma eddwaliro ntikwa mu kkubo ng'odda mu kapaleko nga bakuvuma ali ku ddwaliro tobyambalayo anti neetezo bamanyi otuma omwami ng'oyitaani bagamba omwami yandekawo
oba twali wali nno abaana abaali embuto abato twalinga bana naye nga buli kaseera tukaaba ebintu byali bipya ng'ate biri terrible. Kiki wasinga okuyigamu mu mbeera eyo kyosobola okubuulira omwana omuwala akulaba ku TV? Bannange okuzaala kulungi, it is the best gift ever, but are you ready? Kubanga guno omulembe omukazi azaala abaana azaala babi, ate nno nedda bwe kyali naye kyalinga kyankukutu, naye olwaliro kyalwatu. Ofuna olubuto omusajja naye waba akwagala nnyo oba mizimu ki egibayingira awo n'akyukakyukamu n'osigala ng'oli bw'omu n'okaaba. Ozadde omwana mu bwavu, tosaana gulira mwana wo ngatto, tosaana gulira mwana wo kyakulya. Abaana bakaddiye nga bato, ng'omulaba awalinga mwana wa myaka 7 naye nga wa myaka 10. Tugenda kuwummulamu katono, tudda n'akatundu kaffe akookubiri. Kati ate njagala mu katundu ako Becky atuyise mu mbeera y'okulera omwana ng'ate naawe oli mwana. Kitegeeza ki era kiwulikika kitya? Osanga tunakaviiramu tujja kubako emmeeme n'emitima gye tununudde. Tovaawo tukomawo. Tuwummudde tuli mu kunyumya ku mbeera eyo ey'olubuto. Oli mwana muto kyokka ofuuse maama, abasawo gy'olaze okufuna eddagala nabo bakuwerekereza ebigambo. Kati mbufunze otandise okweraba ng'ekizibu nekyeweetisse kizibu. Kati ate tuuse time y'okuzaala. Wazaalirawo? Mulago. Masaka. Tunyumizeeko mu mbeera y'okuzaala. Kati sisita wange yali yazadde. Nga ye yakusoose. Ye yansoose. Yamala n'avaayo eno mu kyalo. Yamala n'avaayo n'akomawo. Kati mubuuza ebintu binnumaaluma, olubuto lunnumaaluma, ngenda genda mutoyi ne mubuuza, Dona ebisa biruma bitya? Nanga naye nvaako ebinaakuluma ojja bitegeera, omuyita Senyiga yalina obusungu bwe. Kati n'entambula ebintu ne binnumaaluma nga sibitegeera. Ne ngamba ebintu naye nze nali mugumu nnyo ndi mugumu. Kati neneebaka ebintu nga binnuma, ekiwato toyina gw'ogambyeko nga sinyeze, ekiwato ne kinnuma, obulumi ne bunnuma, naye nga muto gange nkimanyi kyaka kuzaala, naye nga ngamba oba okuzaala kuba kutya, ndowooza tayimu weenaatuuka oba nawulira akade oba omwana ajjagira bw'ati mmanye nti atuuse. Nembeerawo nga neebase. Nina muganda wange oyo omukulu Deiza najja n'agamba, Rebecca nga weenyola kiki? Tewali, ndi bulungi, tewali. Kati muganda wange oyo omukulu yagenda olaba kisuse n'agenda ewa maama n'amugamba, maama waliwo ekizibu ekiri ku Rebecca, tajja kugamba mugumu naye ajja kuzaala. Maama najja n'agamba, mbuulira ki? Namugamba sibitegeera ebinnuma nnyo. N'agamba tukubire booda. Ne tukubira booda ne tugenda ku hampu z'okukyakumpi bannange. Buli obulumi. Otudde nani ku booda? Ne maama. Mututte biki mu ddwaliro? Kati nno mu kaseera nga naatera ozzaala saayina yadde 10. Nina mukwano gwange amuyita Rona nga ngamba akaana g'otusozzaala tolina yadde engoye tetugenda okukola okimanyi. Tugende tulimbe taata w'omwana nti ogudde ekigo. Tugende mu ddwaliro akuwe ssente zaakuwa kw'oba otandikira. Ne tumulima mbuno nagudde ekigo bansabye 60,000 biki yampaako 4. Okimanyi engoye ewaffe Masaka zaalinga za 2, 3, 5. Ne tulonda obugoye bw'ababedi nga bungi bwobulinga obwabaddole era n'abaana tebabatuuka. Oba nga manya akaana kagenda kujja nga kaddole bwekatono. Nenonda obugoye era nalina engoye zange mu kaveera ka bbulu, ekyo ekiveera ekinene. Ne twagenda nazo mu ddwaliro. Ne tugenda ku hampu ne tutuuka mu ddwaliro. Hampu ekkuba ekisa kikusimba. Era tetuuka mu ddwaliro abasawo bagamba oyo tagenda zaala kubanga akabuto kaali katono ate nga ndi muto. Oyo tagenda zaala, oyo omwana muto nnyo. Yeetaaga luli mu kuvaamu. Naye natuuka ozaala nga no one can believe it. Ate nenzaala bulungi nno. Mukamanga mulungi. Nenzaala bulungi omwana wange. Nazaala omwana nga nfaanana, omwana oyo anfaanana. Engalo n'ebigere era abasajja abalabira abaana engalo ne ku bigere. Beerimba. Yafaana engalo zange nagamba omwana alina ebigalo ng'ebyange anti nakula sibyagala.
banvumanga nnyo okufaanana taata buli kimu kya taata buli kimu kya ate ne taata nga ndaba alina ebigalo ebibi n'ebigere kati ate olaba omwana ndaba omwana ninga naye mulenzi I was so happy obalaba akaana ako nkaagala ti parenting a child parenting a child era abazadde ng'omwana azadde bambita omugoba muyambe kubanga nze natuuka ekiseera ng'omwana wa myezi 3 nenva ewaka mbu ngenze kukola omanyi nga wakamala ozzaala weewulira ozzeewo kangende nkole maama ngende kubanga embeera yali mbi neŋŋenda eyo ne banfunira akazigo mbu nenkagendamu omwana wange yakaabako olunaku lumu non-stop nenzikira ewaka natambuza na bigere ngenda okutuuka ewaka ng'omwana akaaba maama n'atunulira omwana bw'ati nambuza ekigambo kimu yakoma ddi okunaaba omwana yali amaze wiiki nga simunaaze empewo ejja mmufuula ne mugamba yakoma kweri sande ewedde atunulira bw'ati n'anaaza omwana yeebaka ennaku nga 2 ng'azukka kunywa bwaddawaza ekitegeeza nti omuzadde abazadde by the experience omwana wange oyo bannaye katonda wange nabonaabonyezebwa nnyo mu parenting nga sina kyentegeera omwana bw'alwala tolina kyotegeera bw'akola kikati engoye okwoza engoye eyo gye nabeerangayo leero nezijjula nkya nezijjula siina maanyi naluli nezijjula netuka ekisaana enkweramu essimu nsaba Ruth ajje kano kato kange ka Ruth kuganja nekajja nga akatuuka ewange kayomba Rebeka omaze ebbanga ki nga toyoza ngoye kirabe engoye zonna nnyingi nga zonna azooza nga byannema sina kyensobola era we namala emyezi giba giyingira 3 nenze waka ne mugamba maama binnemi kati eno wali ozze kukola mulimu ki nali nzize nali munengenze nange kutandika kuba bifaananyi ewaabalo wali oyizeemu ka ideas ebundi bagikwatayo bati nali mugezi nnyo nali mbikuba kati nga nabiyigamu akatinitini nga tutyena kutya nti ate watya tuzzeemu nenfuna olubuto olulala ate saabeerako naye wadde naako ye yabinterayo naŋŋamba nkutereddeyo gwe weeyiiyo era nali bw'omu nodda ewaka nenzira ewaka nabiganye kati ewaka ovaawo ddi okutandika okwetengerera oba okutandika obulamu era mu bbanga eri awo myezi 3 awo maama naŋŋamba waliwo nno omwami bulijjo ampeereza message aŋŋamba aweereza Rebeka wamala okusoma njagala kuteekamu ssente waali mukubiddeko nali namuyimbira ku promotion ye nga nkyali mu senior 3 nga nayimba ku promotion nenjiyo limba naŋŋamba bw'olimala okusoma nja kuteekamu ssente eyo omwami Nick Products wali wamuyiiza luyimba ki nga lulanga byakola era wenamukubira naŋŋamba jangu twogere ne mugana sinadde transport nampereza emitwalo 10 naye ogimanyi njiteebereza ebiseera ebyo yampa kakadde oba bukadde nga 4 kubanga twaziteeka wali ne ku mmeeza ne maama ne tusoberwa ekiddako ne tuzitunuulira emitwalo 10 maama ne mugamba sasulako emyezi gy'amatanga 4 egy'omwana gw'oyagala ki mu bulamu ng'olaba ensi n'eggulu yonna ogirina nga ndaba sente ziri n'egyolaga tonategeera kiriyo nga nakoze da decision ne tutunulira sente twazina twabuuka twasanyuka munene tuzitematema maama yampako 7 akakutuusa gy'olaga kati no neŋŋamba omugagga waŋŋamba nti dda gy'ova nfudde kubanga sinadde ekikulu omugagga yali abeera wa mu kibuga Kampala oba Masaka Mpigi yali abeera munaye neŋŋendayo naye mukama yannyamba kubanga I was down yali ayagala kulaba oba ndi down oba nina amalala kati nali muto kati of course definitely nga ndi mukakamu naŋŋamba sigenda kuteekamu ssente za kuyimba ngenda kuwa wano omulimu nga nkuwa emitwalo 10 nze n'emitwalo 10 kye yayogera yali takimanyi nze nawulira kinene emitwalo 10 nengibalagala ng'omwana nga aba agenda kulya mama nga yamugulira TV nabalanga ebintu binene ne mugamba ngenda kukola naga adde manyi omwana ajja gamba nze sazze kukola biki nawulira ennaku
Nangamba nadde nkulimba. Yadde njagala kulaba bukakamu, ngenda kussaamu ssente munene tugende e Kampala bwetutyo. Mugende e Kampala otandika okuyimba? Ne tulinnye mu mmotoka paka Busaabala gye yalina amaka geeyo. Wazze n'obugoye bwo mu kaveera? Najja n'obugoye, najja nsibye enviiri nga ebiviiri biringa bisatu. Bane bwe yandaba yasooka n'aseka nange. Ebituttwa? Ng'ebyaba Nigeria. Yaseka nange nangamba owulire otaddemu nga nyambadde empale yange. Bane nga neewulira nti ngenze mu kibuga. Nyabo. Era ne nga bano bagenda kugamba ng'anyirira. Naye bwe ndaba ku bufaananyi bwange obwo ngamba yi. Ng'alaba Falawo ekyazanga. Mugende e Kampala? Tugende e Kampala eggangu. Ebintu byali birungi nnyo 100%. Omwami oyo yampanga oba mutwalo buli lunaku ogw'okulya. Kati yampanga mutwalo naye amazima nalyangako 5. Olumu n'ensiiba n'enjala. Okuŋŋaanya oweereza ewaka? Yali tamanyi. Ng'ampa mutwalo, nalyanga olumu ekidonati nenywerako amazzi, olumu n'essirya. Kubanga twali twamanyira obutalya. Ng'olumu sirya n'ensonda ssente n'empa mama wange, obulamu ne bubatereerera gye baali. Ate nga lyali essanyu lyange. Nangamba kasita baba obulungi. Oluyimba olwo olwasooka ani yalukuwandiikira? Oluyimba Byabangi n'ensenu ye yaluwandiika. Krochi ye yalukola. Gwe tolina nnusu n'emu gy'oteekamu wabula okuggyako eddoboozi lyo? Siina ate kye nassaamu. Byonna byonna omusajja yabissaamu financially. Yateekamu nno nnyo. Naye yakufunamu? Era kinnuma. Era manye kimugamba kubanga mukwano gwange. Ani yali ekizibu gwe? Obutafuna. Muno bwakuteekamu omuddizaayo. Nze nali sibimanyi ebintu byabwe balina sayansi waabaawo banne ne bantwala. Ngo akkiriza bakutwale oba gwe yakkiriza otwalibwe? Yakkiriza. Yali tamanyi naye yalina passion for music. Era yanteekamu ssente nga ayagala kulaba muyimbi w'amaanyi. That's it. Kuba yali ayagala music naye nga tasobola. Just that. Ng'ayagala kusitula muntu. Kati n'afunako abagezi abaamuli ebbali nga bo bakimanyi nti omuyimbi akola ssente. Ye nga tabimanyi. Kati lwaki toddayo? Bantwalanga katuwummule. Program Muntu w'abantu tulina ekyozenu Becky tovaawo. Becky, tujja kuddayo eri emabega naye njagala nsooke nkubuuze mu bulamu buno nga public figure omuwala anyirira alina vision eya family, challenges size musinkana nga ba public figure mu line ne relationship? Ne relationship. Kati it is, I don't know, it is another program. Nayo yayo kulwayo. Trust me. Relationships kiringa omuntu omugagga ennyo, omukazi nga mugagga nnyo, kizibu nnyo okufuna relationship. Aye nekyennakufa abayimbi tuba n'abaavu naye ng'ate abantu bamanyi oli ki mugagga. Most of the people come then Becky onja mufuna tekasobola kunnima nja kafuna najja weekanga ng'oli mu relationship ng'oli mu bwomu nga tolina munno bulijjo gw'olowooza nti mulimu mwenna. Ali walala nnyo. Naye manyi nti bannamawulire byebirimu. Kati toba public figure. Bwe kiba. Kati omulala najja nina wenjagala otuuka. Nze nazaalibwa kuba sereebu, nze nina okuyitawo, njalagako abantu. N'akubuukira, n'akusanga n'omutima oguli open, oguli clean, omukkakkamu, ogwagala. N'akuzannya. Kumbe ayagala kulinnyirako. Era nekikola kubanga kati fe abakazi ate fe abakazi kiri wasi kubanga fe abakazi omuntu w'omwagala oyagala nnyo weeyabya. So relationship ng'oli public figure olwo omuntu yandibikutta atya? Tewalina kye bayinza kubanga abamu bagamba relationship togiteeka mu kamera Katonda ajja kukuyamba biki naye tomanya
nga bw'omenyeko omutima leero n'ogamba sigenda kuddamu kwesiga musajja ne bukyanga weesize n'ebya kamera we biri ate the fact nti olina public figure si byangu naye mukama bw'atyo bwe yakikola bannaye nze kyendowooza kuba newobikweka it's all the same ogigenda bikweka gw'ofunye abeere nga zina intentions zakubiraga nze sinze yate ekifaananyi kya relationship kyange ekyasooka ate sinze yali ateekayo mu pages sinze nange nabirabira ku social media nange nagwa mu laavu yali ku social media era ebifaananyi byange nga twanyuma kanjagale so kati you can't know naye I would say mukama kyaleese oba mukama kyaleese people will keep judging naye awo wenyini kangende ku kibuzo kyange ekiddako ekya fame omuntu yandihandolinza atya fame oba fame etegeeza ki fame ndowooza erinnya kyekyo ng'olina erinnya kitegeeza ki eri omuntu kati gwe nga gwali famous tukulaba chosen Becky si kyangu ekisooka abatasiima be bangi nnyo mu families fe yagaana okwogera naffe kalina empisa embi ababo bennyini naye nga ate ohandolinga amasimu mangi fame bannaye si nnyangu eno tujagala naye eri fame me I always tell my people abantu bange aba family fame is the same word as pretense. When you choose fame, you have to pretend 24/7. Obambulamu obutali bubwo bwennyini. No one knows you right. Nti banaye Becky no mukambwe. Buli kaseera na performing nga ko tokyuka. Olimba la tokyuka olwo nkaaba mu kidaala ngandiyimba nkaaba. Ngandiyimba nkaaba. Kati ng'omugole agamba she's happy for me but she didn't know. N'ebizibu byange birala nga bingi naye sina na wakubikaabira kubanga sigena ketwazaala abaana sigena kudda mu kisenge nkaaba abaana bange bagenda kuŋŋaa kiki kale kangende mpretendinge mu kidaala nti nkaabirako bagole essanyu naye nga naawe amaziga nkifulumye n'okaaba ne bakuwahaga n'ogamba ifu naye nga tebategedde oli musanyufu nnyo naye nga kati twasembye Nick Production amaze okujjayo mu kyalo akutaddemu ssente ofulumizza byabangi hit song egenze waggulu ate abantu abalala ataawo bakujjayo kati Nick Products we twakita mukulu kamenyo gwe nali naye mukulu kamenyo yali akola mu Nick era yali ambassador abwe era namusangayo bwe yakita yanhandolinga eri mukulu kamenyo ye yakera ku machana gamba Becky naga kamenyo muwala wo wuuyo mukuwadde kati we nabeera ne kamenyo tulina bye twafunamu awo ebyaffe ebyabayimbi ne tufuna obutakkaanya ne mugamba nze mbikooye nze nali njagala nakudda waffe Masaka ng'ate omaze ofuna ne kasente obulamu obukyusi nali siina kyemmanyi me I didn't know anything about fame nze nga simanyi nti nenduluba abantu banjagala nga si nabeeranga munda nga n'ennyimba siziwulira nga kati ne luno byabangi wali tonnafulumako du performinga ku wabweru bantu kukubira na performinganga yazukira performance yange yasooka natya nenyambala ne galubindi nga nkaaba fiya y'abantu naye saategeerako maanyi gange nabeeranga mu kisaakaate nze kisaakaate towulira nti olimba luzanye wano nawali teri muntu akugamba nti bannaye oli wakabi nnyo nga sibimanyi era nze we nava ewakamenyo nagamba maama nzijja Masaka of course sayina ssente sijja kulima nti nali funa ssente ziri awo naye nze nali njagala kudda waffe naye raba ebizibu ebyantukako wembisharinga ne mukulu David Lutalo yali mukwano gwange kwa WhatsApp nga twogera we nabisharinga naye nga angenda kuyamba tosobola kudda mu kyalo ngenda kuyamba najja n'abihandulinga ebyaliwo byonna byonna n'abisetolinga kubanga ye yali musajja w'amaanyi David wayimiridde oyimirirawo tosobola n'abisetolinga neŋŋenda kati n'antandika okunteekamu ssente bwe bakuteekamu ssente kiba kitya mugabana mutya ye afuniramuwa afuna nnyo bw'abanga ayagadde kubanga asobola kugenda kukolera ennyimba biki then ye yakulamula eyo bbali si gwe okwata emikolo oba shows
bumutuuka mukwata shozi yakwata yenaga nti nze nkwadde kaasa tukwata ye naafuna kyafunye era aba afuna ate nga gw'olina okuyimba gw'ogenda n'oyimba gye bagambye n'okola buli engoye zonna yazikuwa ne make-up ne of course yabisasula ye abala nti omuntu aba akumanaginga si kirungi kukkiriza n'oba nga ate n'ebyalo bikwasaganya oba mugenda kufuna obutakkaanya so kati ahandolinga ssente akole buli kimu tebiriiko specific percentage nti kale gwe manager naye nze ompa 5 gyebiri naye engeri etteeka oli yalikola nze nja kuwangayo zino ate lwensobedde era lwatafunye naawe oba okiraba nti tafunye kati ogenda mu management ya David ate naye ogivaamu kati management ya David was more of ekintu kyali free we were so free era yaŋŋamba ngenda kuyamba gwe bw'onaawulira ng'okwoye genda seera nabeera naye nannyambako mu ngeri yonna gye yannyamba bwenawulira nga I can stand on my feet ne mugamba I can now stand olwo otegedde ensi ngezezzaako kati ate ekintu wekiyingira ekya music waliwo byoba weeyagaliza naye omuntu osaa muteeka ku pressure kuba naye aba ayina ebibye kati oli eno mu music ewaka eno okyawulizaayo eby'abaana okyabirowooza omwami omuwuliza oba kati ng'awo by'omwami ogambye omwami ki oli oyo twayawukana before even kuzaala lwe twayawukana anti jjukira era olwedde yakupangisizaako ng'omaze okuzaala it was through connections I would say muweereza gundi oyo bambi twali twayawukana ddadda I'm imagining life gy'oyingidde ey'abayimbi kati ogambye ndi muyimbi with all the exploitation naffe tuwulira mpulire ebeerayo exploitation mu layini ya ssente mu layini ya relationship mu layini ya tukomawo n'akatundu akaddako otuwulire program muntu w'abantu tovaawo wetuwumulidde Becky nga nkusaba onnyumizeeko exploitation tugiwulira buwulizi bino nno mbikubuuza okuyamba abaana bangi naddala kati ate mweno new curriculum erimu okulaga talent bikibuli omwaga nze njagala kubanga chosen Becky njagala Shiba nze Spice Diana balaba mu omulembe omuto Carol Nantongo balowooza bed of roses muli awo mutuukira kaweweevu teriyo muyimbi ne baba yavuddeyo ggulo gwe kimanye there is always hustle behind wabawo byoyitamu ebizibu nno ebizibu kati nze nina n'abantu bange abantegeera nga balaba ekintu ku social media nga sikibagambye basooka kuba ssimu ne beenoonya aliwa gyali ewaka mukakase mbu nno gyali mumukwate nga bakweraliikira nti oyinza okufuna obuzibu nze kati wembadde oli butolono bebi wange olwo ebizibu ebyaliwawo mu social media abantu baabira nembula asabeera waka amagulu geetema nina olubuto nga siina na muntu abantu bange waliwo abantu bange badde bavaayo ne bannwanirira mu mbeera ezitalina n'amakulu naye mweno teri yavaayo kwogera kigambo kyo anti buli omu yali takikiriza nemenyekamenyeka nga gwe kenyini ate olina okwekuŋŋaanya okukaabira ewaka I can't newaka nina respect nga maama nga bandabirako bingi nze muti bw'omenyeka mu maaso ewaka ate kati oba obasebusi bwe bulamu bw'okubeera public figure kankuye tebimanyirikika nze nkubuulira you can't get used to pain nesaze wano nenca kati namanyidde ne bwe nesala tosobola getting used yes oba okimanyi nti numwa naye biruma naye kati Becky mweyo embeera because really ekyakutuukako kituuse ku buli muntu fenna bitutuuseeko omuntu ajja n'akwogerako ebibi ebisembayo ate ng'akulaga akumanyi ate bwe bulamu bwa social media bwebwo kati olwo tugenda gihandolinga tutya kuba tetugenda ate gijjawo we just need loving people around us that's all ekizibu we kijja n'ofuna kwata nakwahaga n'agamba it's okay nze nakogga naye nga ndaba mubiri gwe gukogga nga ngaba naye I feel okay in my heart nina omuntu aŋŋumya nina omuntu gwe nsula naye ne tukaaba ffena ne tuseka naye lwaki nkogga nga ndi mukuggwawo naye nga omutima guli okay
kyekyankuma ndowooza nga ndi mulamu. I would die with a pregnancy and the world wouldn't. Nobody gambe bambi olubuto bambi naye nga mugwe wali ofa. Naye ndowooza ne bano abantu abakozesa ennyo emitimbagano egyo anyhow balina okutegeera nti balumya abantu. Bakimanye ne bati bakitegedde obudde bwabwe bujja. Eno ensi ntono nnyo. Okolimye nno nze katanfe abakundesa abaana bange yali balabiridde. Kati omulokole gwe oyo tewamusonyiwa? Bane nno omulokole si malayika. Anti osonyiwa. Ebbayibuli tugasonyiwa emirundi 7. Emirundi simanya 7. Tebikusonyiyikika mukambabulire osonyiwa naye walula owuliranga ne bw'oba ogaye nti nkusonyiye nga buli wojjukira owulira ofa. Ekyo kye bayita obulamu bw'okubeera public figure. Abaana gye beegomba naye mulina ssente. Ate ba public figure abayimbi baffe ab'eggwanga mulina ssente. Ssente balina waliwo abazirina sijja kugamba Katonda wakuwa chansi zibaawo entonotono naye zikumala naye n'ebizitwala bingi. Era banaye omuyimbi bwe mulanga ng'akaddiye temugamba nga baakola ssente baziteekawa. Obulamu bwaffe buli expensive. Buli public figure you have to look good. Ewaka wennyini oli akuba essimu newowa 10 gw'otayambyeko n'ayogera ebiyitirivu. Oyina bane si byangu ssente ntono nnyo. Kati ffe tukulaba Becky ositudde maama omututteko ebweru okoze kintu tugaha kati ono Becky yeetereereza dda mu kuyimba kuno kiki wakakolamu. Ululu. Teri no muntu ali bulungi 100%. Nze we nakyalirako omugenzi Ebiri Lagu yaŋŋamba Becky Katonda yatutegekera si ffe tutegeka. Nanganze nayina emizigo gyange nayina akayumba kange nayina emmotoka yange ngaŋŋamba Eva kiki namala. Naŋŋamba naye obulwadde bwankuba nga teginnawera myezi 4 nali maze otunda buli kimu naye nga byali bingi n'emmotoka byonna ne biggwawo. Naŋŋamba kati tetutegeka Katonda yategeka. Kati olwo erinnya olyebazaako ki? Erinnya kye ndyebazaako I'm loved. Kubanga wenzija wano ewuwosanyi ne kugamba mukwano nasuze siridde ontyano ga Becky bambi okay kankuwe. The connections the people we get the connections ofunayo omuntu oyo nga akwaganze mu COVID. Waliwo omukyala eyamperezanga $10,000 buli wiiki mu COVID naye nga njagala kati nalowoozeza ku ka Becky ne ngamba kati ate obaako kali katya nampa 10 tamanyi naye kye yankolera because I was down on zero. Kati obuyimbi bwe kye bunnyambye n'ogenda ebweru n'ofunayo omuntu nga wakoledde akasente katono nagamba Becky kankuweeyo kana akasente nodde wakanga that is kyekintu kyenfunye mu music connections good people abantu abanyamba. Waliwo bino byendaba byokola ku social media ebiri mu line ya comedy yaki kati waliwo emabegaawo we nalaba omuntu nga kankozesa olulimi luno olwa social media oluyayi ng'akunnyukiddemu nti tuwe music tukoye balowooza byangu naye that is me. Nayina nze TikTok njyebaza nnyo kubanga nze nayina obuyimbi buno omuntu aba ne passion ze aside omulimo gw'oba olimu obaako noga bane nno nali njagala kuba kino bane nali obuyimbi nali mbwagala naye nze nali njagala nnyo okuzannya mu firimu okubeera dansa ebintu bingi ate nga nalina talent nga nkyali muto. TikTok bwe yajja kyekintu kyennyimira kubanga oteeka wali kamera oba wekka oba muntu kyekintu kyennina ekindeetera okujjayo who is the real me. Kyekintu ekindaga ekituufu kyendi era wennyimira nenkola comedy nga nkola nti nenkola mpulira nga yenze nange mulabako naye Rebecca n'owulira nga you've relived nempulira nga nkoze ekyange si kye baŋŋamba bakubiriza kola kino kati nkoze ekyange era I feel free with the actings zenkola ku TikToks mbyagala ate sijja bikomya. Ojja bikomya. Oli mukyala omuntu omukakkamu ennyo oba kyenyinza okugamba ekigenze wala buli muntu gw'osanga n'ofu kamera yessebo yennyabo kakodyo kiri mu ggwe kino engeri gye kikuyamba oba
kiri munze nalibadde sikikola kati nzadde abaana oyo ne wozaala abaana ng'oli muto olina ngeri gye weewuliramu ng'okuze nga mazima okuze kubanga ewaka olina abakulabanga bosi gwe buli kimu naye bamugamba ebigambo 10 ajja nakugamba wamma gwe okonfaminga kati nalibadde sikikola kati naye nakizaalibwamu sikiwuliramu buzibu nakizaalibwamu ate ndaawe mba sikikoze nze mba ndaba nze enswala ngamba bannange nga tumaliriza sho njagala otunule mu kamera oweebazeeyo abantu 5 abakuyambye mu bulamu era otubuulire empagi 5 ezikuyambye okufuuka kyoli. Nsooka okwebaza maama wange yeyandeeta ku nsi yamanyi buli kimu ekyange ne mu bukulu bunaalwana okulaba nga nnyamba empagi eyasooka neneebaza empagi eyandeeta mu industry balimu nga 3 manager Roni Nick Products David Lutalo ezo 2 neneebaza abaana bange kyekintu ekinkuuma nga nkyagenda mu maaso newengwa nembatunulya nenga kati mwani agenda obbagala nga nze nga nnyimuka neneebaza famire yange baganda bange abo bambeereddewo kubanga nze nzaala naye abaana wabeerayo abali behind bambeerawo n'agenda ng'alina emirimu n'asigala neneebaza best friend wange ensi etukubyeko fembi bannange omwana oyo omwami oyo best friend wange tayogera erinnya lye ennaku ezo bamuyisaamu eggaali nga tabimanyi kataafe bamuyisaamu eggaali naye ye yeemanyi he is my best friend. Kyekikuyambye mu bulamu bw'ensi eno kyotunula nti bino ebitaano bye binyambye munaye okuyimirira n'ensigala nga nkyali muntu. Sooka nakuzibwa mu mpisa ey'obugumu oba mulidde doodo yoyo wammwe olaba ow'ennyama tokyamuukirira netukuzibwa n'emitima egy'emmizi emiggumivu oba akati ekyo empisa ezo ze nakuliramu okwagala Katonda ffe twakula buli Lwakuna n'Olwokutaano Lwakusiiba tusiiba kwesabira kati obukkakkamu obwo twakuzibwa n'obukkakkamu tata affe mukakkamu tata nga nfukamirira nakati waba mbuuza amenyako ku magulu ate nga ndi muto nnyo nera abakubuuza maama gyebale n'amenyako kugulu tumunenya ne tumugamba kati tata lwaki kino baana bange munsonyiwe we nali omuvubuka saamanya weebityo kati yatuwa ensigo eyo wadde tukyali bato tebibulamu kwenyizanyizaamu naye era ensigo ebaamu munda muggwe okutya Katonda bannaaye is everything. Nsaba osibula kulaba ku Bukedde TV1 era omwebaza ebbanga lye tutambula abatulaba ku Bukedde TV1 mwebale kutambula naffe bane mukwogera nnyo temubula kusobya temunkootinga bwe mba nseereddemu ndi muntu ate nkyali mwana mu maaso g'abazadde mu maaso g'abantu bonna kale mutusonyiwe ebigenzo obubi n'ebigenzo obulungi mutwagale mbaagala nnyo mwebale kumpagira. Kale omulabi wange ebigambo bya Becky budde bwe butusalako naye singa obudde tubadde nabyo byankizo nnyo biyigiriza bisomesa ate mmanyi nti waliwo naawe abadde alowooza nti embeera gy'oyitamu yesinga okuba enzibu. Becky akugambye waliwo byayimirirako ne bimusitula ebyo naawe bifune mu bulamu bwo osobola okuba nga tonnazaala naye kyeweesigamako nga ne bw'oba onyigiriziddwa ennyo kikuwa another day or another reason okuddamu okuyimirira. Nze Sanyu Robina Mweruka tusinkane Sunday ja n'omuntu omulala.